tuli mu kyalo eno tunegezaako kunoonya Chris Evans musajja mulimi jjukira gy'alimira. Buterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webali kusubscribinga muganda wange webalire ddala tukwagala nnyo kyamanyi nnyo kyokola naye nga olwaleero tuli mu kyalo eno tugezaako kunoonya muganda waffe Chris Evans asobole okubaako byattanya kubanga jjukira yawa ennaku 5 n'aziwa Rema Namakula n'amugamba nti singa obeera tojjeewo teweetonze ngenda kuddamu ate njiribe naawe. So ebintu bino tugezaako okulaba nga tumunonya mugezezaako mukwasaganya ku ssimu naye alina ebintu ebimu byabadde ayagala okumbulira muko naye nga nja mukwasaganya mukuleetere one on one sobola okubeera nga tunyumyamu naawe osobola okubanga okitegeera. Ensonga zaabwe zaviira ddala ku show eyali ku Africana ku Hotel Africana eyali ya Rema Namakula nti alina engeri gye yakwatamu Rema gye yali ayagala omujja ku stage mukasuka amugjewo ng'ensonga lwaki nga alesa akayimba kale akalinda kale ne Chris Evans naye kati yakugamba kubanga ye abadde agezaako okunnyonnyola n'agamba naye nze nga bwe wagambye nti ennyondo bankuba mwenda nze nga saanyize agezaako bambi okuteerawo embeera n'agamba nti Rema nali nsaaga naye kati gwe tosaaga ng'era bw'omumanyi. So ebintu bya Rema ne Chris Evans bibadde bikyatambulira ddala era nga bigendera ddala mu maaso kubanga jjukira yagamba mu nnaku 5 Rema singa obeera tovuddeyo kwetonda ngenda kujja kulaba ekinvaamu yo bw'atyo bwe yagezaako okunnyonnyola Rema teyazza muli era n'asirika. Ebintu bya Rema nabyo nti biwanvuwanvu muko kubanga ye Chris Evans akunnyonnyola n'akugamba nti nayiye ennyimba nnyingi okitegeera yayiya linda okitegeera yali Chris Evans waliwo oluyimba era olulala luno lwe yayimba naye nga lulina engeri gye lukubamu Eddie Kenzo okitegeera agezeeko basindika obubaka kuba ye Chris Evans annyonnyola n'agamba nti obubaka twalinga tubuyisa mu nnyimba busobola okubeera nga bunegula omuyaaye nti munange kola ki komawo omukyala wamuleka ali awo ng'atudde yekka naye ng'ensonga zino abantu bano bonna olw'okuba nti tulabye nga ennaku zino ziseemu 5 zigenda kutuuka in fact ndowooza okuva bwe yateeka ekiwandiiko ekyo ennaku ziringa 4 kitegeeza olunaku olwaliro we luggwako 5 ziba ziweddeyo kati nga mu buli ngeri yonna tulina okumanya Chris Evans kiki kyazzaako kubanga yamuwa ennaku 5 singa ennaku 5 teyeetonze kuba Rema tanaba kuvaayo kwetonda kungamba nti munange nsonyiwa okukasuka ku stage kubanga balwanira omuzindaalo ye Rema yalina nyine kivulu ye yali alina obuvunaanyizibwa obusika ku muzindaalo obumusikako Chris Evans n'amuggyako omuzindaalo n'agamba nti va ku stage era yakikola n'agamba azi nali mulwali ye Chris Evans agezaako okunnyonnyola nti yali mulwali. Ensonga zino mpanvu era bw'obuzingira ddala mu kyo tubali tusazeewo kujja mu kyalo eno okugezaako okunoonya omuntu ono atunnyonnyolemuko naye nga ne Rema naye tugenda mukuleetera asobola okubeera nga attaanya ensonga zino nti zitambudde zitya kubanga kyensinza okwagala gw'omanyi omulabi waffe ensonga zino 5 ennaku zino 5 zeyawa kuba yatoola ennaku 5 n'agamba ennaku 5 singa Rema oba tovuddeyo kwetonda ekiddako n'okiraba ekyo kye tulinda era ninda we luggwako enkya njabba nsobola okubeera nga mukuleetera oli wamanyi nnyo wekumire ku Big Brother Uganda webale kubanga otulaba webale kusubscribinga naye nga mu buli ngeri yonna mu buli mbeera yonna tujabba tukuleetera ani omu ku omu kyekyo lwaki nti omukutu guno gwazze okubeera nga buli kimu guyitamu masanyu entertainment politics abantu abakabi okubeera nga obamanya kiki ekibakwatako webale nnyo webale ddala tukwagala nnyo.